Mu April ng'ennaku z'omwezi 3 2014 Lieutenant Colonel John Charles Ogole yafiira mu ddwaliro mu ggwanga erya Bungereza era ng'ono yafa prostate cancer. Musajja mukulu ono yamala mu bwaŋŋangusa emyaka egyawerera ddala 29 era nga yagenda mu bwaŋŋangusa oluvannyuma lwa gavumenti y'Obote ey'okubiri okubeera nga yamwamulwako. Wabula ono batono abamumanyi era abamwogerako kyokka nga musajja wa byafaayo era kati alemesa abakwatamundu ba NRA okubeera nga batuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Ono yabazinya olugujira n'abatwala nga Nabugisi mufungiza okubajja Luweero paka mu nsozi z'e Rwenzori. Era ng'oba oli awo olutalo wakati wa Museveni ne musajja mukulu Lieutenant Colonel John Charles Ogole teruukome yadde nga kakati omu mugenzi. Omugenzi yalayira nti tewabangawo nkolagana yonna wakati we ne President Museveni kabeere ng'afudde gavumenti ya musajja mukulu President Museveni tebangako kakwate konna keekola mu maziika ge era nga y'ensonga lwaki musajja mukulu Ogole bwe yafa ab'eŋŋanda ze baagaana okumuzza ne bategeeza nti waakiri mayiti ye ejjira eterekebwa mu UK. Okusinziira ku b'eŋŋanda, Ogole bwe yali mu ggwanga erya Tanzania okufuna obubuddamu nga gavumenti y'Obote emamuddwako Titookero Lutwa nga President Museveni yatwala dde obukulembeze bw'eggwanga lino yawandiikira gavumenti y'eggwanga erya Tanzania ebeerenge mu Ogole abenga akomawo okunaawozesebwa emisango gy'okutyobola eddembe ly'obuntu mu kitundu eky'Eruweero. Wabula okusaba kwa President Museveni kwagaanibwa nga kigambibwa nti kwali kwa byabufuzi. Era ekibiina kya Mwanga Amagatte ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ababundabunda kyakwata Ogole ne kimusindika mu UK gy'abawangaalira mu 1987 paka mu 2014 ng'ennaku z'omwezi 3 Ogwokuna we yafiira. Obuttakkanya bw'abakulu bano gye bwatandikira lwali luvannyuma lw'okufa kw'Oyito Ojoko yali alumira ebikwekweto bya gavumenti ya Muzeeyi Obote okubeera nga bafutiza abakwatamundu abali bakulemberwa Yoweri Museveni era nga Ojoko bwe yafa Ogole n'aweebwa obuvunaanyizibwa. Kinajjukirwa nti musajja mukulu Yoweri Museveni yagenda mu nsiko ng'ennaku z'omwezi 6 Ogwokubiri 1981 n'atandika okulwanyisa gavumenti ya Milton Obote nga yeekwasa nti akalulu ka Desemba ng'ennaku z'omwezi 10 1980 tekaali kamazima na bwenkanya. Era okuviira ddala mwezi Ogwokusatu 1981 Muzeeyi Milton Obote yakola kaweefube yenna okubeera ng'alwanyisa abakwatamundu abakulemberwa Museveni wabula byonna bye yakola nga byagaana okutuukirira wabula ng'ate bo abakwatamundu buli mwezi baali balabika nga beeyongera amaanyi era nga babaako ekitundu kye batwala. Era mu Septemba wa 1983 Major General David Oyito Ojok yatongoza ekikwekweto eky'okusiguukulula abakwatamundu bano mu kitundu eky'Eruweero era ng'ono yawa ebiragiro 2 omwali okukwataakulira abakwatamundu bano Museveni oba okumutta. Era Oyito Ojok n'akakasa President Obote ti Desemba wanaggweerako abakwatamundu bano bajja kubeera bawanguddwa. Ebyembi akawungeezi k'ennaku z'omwezi nga 2 mu Desemba wa 1983 Major General David Oyito Ojok n'afiira mu kabenje k'ennyonyi mu kitundu eky'Eruweero. Wabula oluvannyuma lwa Oyito Ojok okubeera ng'afa tekyamalamu bumazi basajja b'emaanyi wabula nga kyaleetawo n'enjawukana mu magye era nga bamu bakinogaanya nti kye kyaviirako n'okubeera ng'abamu bawamba gavumenti y'Obote mu 1985. Oyito Ojok bw'afa Obote ng'omukulembeze omulala yenna ku lukalu olwa Africa yanoonya omusajja ayinza okubeera nga adda mbigere bya Oyito Ojok ng'ava mu kitundu kye kimu Obote gy'ava era nga bwe yatunulatunula amaaso gaagwa ku Ogole. Ogole naye yali mulaŋŋo era ng'ono Obote yamulabira ddala nti akisobolera ddala okubeera nga yeŋŋanga abakwatamundu aba NRA abali mu kitundu eky'Eruweero era ng'Ogole naye omulimu yagukolera ddala okulaba nga gavumenti ya UPC esigala mu buyinza. Ogole mukadde kano bali bakamutikkira okuva mu ssomero ly'amagye erya Fort Leavenworth mu Kansas mu ggwanga erya America. President Milton Obote okwesiga Ogole okumuwa omulimu guno yali amaze kumulaba engeri gye yakolamu emirimu gye ng'asiguukulula abamu ku basajja abaali Amin abaali basigalira mu mambuka g'eggwanga. Ogole omulimu gw'okubasiguukulula yagukolera ddala bulungi mu kaseera akaali akatono. Era okusinziira ku biwandiiko Ogole bwe baamuweera omulimu gw'okusiguukulula abakwatamundu Eruweero, Luweero yali amaze okutaagulwataagulwa era nga ba NRA batadde headquarters mu njegoyego z'ekibuga Kampala mu kitundu kye bayita Kawanda. Era ng'obudde bonna baali bateekateeka kusinziira wano okulumba gavumenti babeere nga bagivuunika era ng'ebitundu okuli Luweero Masindi okutuuka mu Bende byali bifugibwa wansi wa martial law. Enguudo zaali zaggalwa
amasomero, amaduuka, faamu ssaako n'ebintu ebirala. Ogolle yannyonnyola nti abakwatamundu bano aba NRA baali bataddeyo ne gavumenti etali mu mateeka nga bakuŋŋaanya omusolo okuva ku batuuze okuwamba ebintu by'abantu nga n'oluguudo olugatta amambuka g'eggwanga lya Uganda ku maserengeta g'eggwanga lino abantu baali batya okuluyitamu olwa ambushi ezaabeerangamu era ng'oluguudo luno abantu b'omu mambuka baali balutuma Lamudogi ekivvuunulwa tisaba Katonda nga tonnaba kutambula okutuusa emirembe. Era ebiwandiiko byongera okukakasa nti musajja mukulu Ogolle ono olutalo luno yaluyingiramu n'obukodyo obw'enjawulo era nga yali ne basajja be abaali wakati wa 6 ssaako n'8. Weewaawo nga Pulezidenti Museveni agamba baali eyo mu 5000. Ogolle yalonda abaduumizi bagenda okukola nabo era nga mu kubalonda yasinziranga ku kutendekebwa kwabwe, obukugu bwabwe, empisa ssaako n'ebibakwatako okubeera nga tebalina bikolobero byonna bye baali bazzizza. Era ono basajja be yasooka n'abateekateeka okumalira ddala wiikisi 2 nga bw'abatendeka nga bw'ayongera okubafalaasira amateeka g'ensi yonna agakwata ku lutalo ssaako n'amateeka ga gavumenti ge balina okubeera nga bagoberera. Era nga bino byonna yabikolera mu kitundu ekyekatikamu nga tannaba kubasindika mu lutalo. Ng'oggyeko obukugu Ogolle bwe yajja nabwo mu lutalo luno yafuba okulaba nga ebitongole by'enjawulo nabyo akolagana nabyo omuli ekya National Security Agency mu bumpimpi NASA nga kw'otadde ne poliisi. Teyakoma okwo, abakulembeze b'abavubuka, abakiikirira abakyala, ba district commissioners ssaako n'abalala yafuba okulaba nga akolagana nabo bulungi era ng'obukodyo bwe bwe yajja nabwo mu lutalo luno obuvumu ssaako n'okweteekateeka byakoseza ddala abakwatamundu aba NRA era kati abawangule. Ogolle yakola ennumba ez'enjawulo ku nkambi za NRA mu kitundu eky'Eruweero era nga bakwatamundu bangi baakosebwa ne bakakibwa n'okubeera nga baddukayo ne bagenda mu nsozi za Rwenzori ate abalala ne baddukira e Congo. Wabula mu magye kiri nti tolina kutendereza mulabe wo okuggyako okwogera ennumba z'abeera akoze ssaako n'abantu ababeera bafiiriddemu. Ogolle obutafaananako n'abalala abawandiisa ebitabo okulaga nga bwe baali ab'amaanyi mu nsiko kiyinza okubeera ekizibu naye okumanya amaanyi ge yali ayina ng'afutiza abakwatamundu e Luweero. Wabula ebitonotono bye yayogerako ssaako n'abaamulabako biraga nti musajja mukulu ono Ogolle yali musajja wa mbavu nnyo era nga ba NRA baamweyasimula bugolo. Ono yabaleetera okubeera nga basenguka ne bava e Bulemeezi ne badda e Ssingo ne bava e Luweero ne beeyongerayo mu nsozi za Rwenzori mu bugwanjuba bw'eggwanga lino. Era nga mu Talehe 6 ow'omwezi ogwokusatu mu 1998 eyali mmeeja ebiseera ebyo Proscovia Nalweyiso yayogera ku musajja mukulu ono Ogolle engeri gye yabayisaamu mu 1984 n'abakaka okubeera nga bagenda mu nsozi za Rwenzori. Era ng'ono yategeeza nti olugendo luno lwabatwalira omwezi mulamba era nga batandika okutambula ng'enaku z'omwezi 24 ogwokusatu 1984 ne batuuka e Fort Portal ng'enaku z'omwezi 24 ogwokuna 1984 era nga bano baali basengula abalwadde, abakyala ssaako n'abakadde. Era Proscovia Nalweyiso mu bigambo bye yategeeza nti embeera yali hali erikuwa mbaaya ekitegeeza nti embeera yali mbi ddala. Obumu ku bukodyo Ogolle bwe yakozesa kwe kubeera nti abantu ba bulijjo yagaana okubawa emmere ssaako n'abakwatamundu era nga abakwatamundu bano emmere baasinganga gijja ku batuuze omwali ente n'ebintu ebirala. Okumanya kaali kaseera kazibu eri abakwatamundu aba NRA ne Muzeeyi Museveni Ogolle amujjukira bulungi engeri gye yabajujubyamu e Luweero. Era Pulezidenti Museveni agamba nti ebiseera ebyo ajjukira bulungi nnyo bwe baali bava e Hoima ne bakitegeera nti Obote atandise okubeera ng'akola ebikwekweta ebirala mu kitundu eky'Ematugga ssaako ne Ssingo. Era ng'ono agamba nti buno bwali bulumbaganyibwa mulundi gwakusatu obw'amaanyi okuva eri basajja b'Obote era ng'agamba nti obw'omulundi guno bwali bwanjawulo okusinziira ku obwo bwajja nga bubeerawo. Era Muzeeyi Museveni agamba nti Ogolle yateekawo units ezaawererako ddala kyokka nga bazikuumye bulungi. Ekintu ekyababeereranga ekizibu okubeera nga bazirumba era nti baazeesonyiwa ne babeera nga balumba ebitundu ebirala ebibali emabega. Wabula ono agamba nti yadde tebaazirumbanga kyokka bo baabalumbanga buli kaseera ne babaleetera n'okubeera nga basuula ebimu ku bintu byabwe. Era ng'enaku z'omwezi 8 mu January mu 1984 baali bali mu kutambula nyiriri
ne babasindikira zikasosha roketi era yali mweraliikirivu nnyo ng'alowooza abavubuka be bagenda kusuula ebyokulwanyisa. Abasajja b'Ogole baali ku ssomero lya Kirema Ssaako ne Namirembe, kyokka nga Museveni ne basajja be bali mu kufubutuka mu kibira kya Kikandwa, era wano musajja mukulu Museveni agamba nti kaabula kate embwa eri emmwanyi. Muzeeyi Museveni agamba tayinza kwerabira kulwanagana kwali mu kitogo ky'Amataba okuliraana Kalege, wabula agamba nti eggye lye eryokusatu eryali liduumirwa Patrick Lumumba lyasobola okubeera nga limuyambira ddala ne basobola okubeera nga bavuunuka. Okusinziira ku bigambo bya Pulezidenti Museveni, kiyoleka lwatu nti Lieutenant Colonel Ogole yabulako katono nnyo okutuukiriza ebiragiro bya musajja mukulu Obote okukwata oba okutta Museveni. Wabula Pulezidenti Museveni agamba nti kwali kuyambibwako kwa muto we Salimu Sale eyamuyamba ne bawangula Ogole. Kyokka nga ye Gino Salimu Sale agamba nti ajjukira Ogole mu lutalo lwe baalimu e Kembogo mu mwezi gwali gwakuna mu 1985 era bwe batyo ne bamuwangula. Era ng'agamba nti bwe baawangula Ogole baali bawangudde eggye ly'Obote eryali lisembayo erya UNLA, era ng'abamu ku basajja ba UNLA baasigalawo kyekyabaviirako n'okubeera nga bamwamulako gavumenti ya mukama waabwe. Weewaawo nga Pulezidenti Museveni ssaako ne Gino Sale bagamba nti baawangula Ogole, kyokka okusinziira ku bigambo by'omugenzi Ogole agamba nti teyawangulwa, era omwezi ogwokutaano mu 1985 abakwata mundu bana ba NRA enfo zaabwe zonna yali amaze okubeera nga azisesebbula. Nga n'oluguudo lwa Kampala okudda eggulu luzzeemu okukola obulungi, abatuuze nga batandise n'okudda mu maka gaabwe, bannamawulire abaawano n'okuva ebweru w'eggwanga ne batuuka n'ebitundu ebyo abakwata mundu gye baali babasiguukuludde ne bakola amawulire. Era ng'Ogole agamba nti mu mwezi ogw'omusanvu 1985 yali ateekateeka kukola nteekateeka zisembayo okugobera ddala aba NRA bano, era alangirire n'okulangirira nti mu Uganda temukyalimu bakwata mundu aba NRA. Wabula ekyamukola obubi ye Lieutenant General Tito Okello Lutwe yali atuumira amagye, ssaako Brigadier Bazilio Olalo Okello eyali omuduumizi w'ekiwayi ky'eggye lya UNLA mu mambuka g'eggwanga okubeera nga bamwamulako gavumenti y'Obote mu 1985. Era ng'Ogole agamba nti ekyokuba nti yali musajja w'Obote ku lusegere yali takyayinza kukybeera kubanga Museveni gwe yali alwanyisa bali mu nteekateeka ekolagana n'abasajja abaawamba gavumenti y'Obote okubeera nga bakolera wamu bagaba n'obukulembeze, era nga kye kyamuleetera okubeera nga adduka mu Kenya, bw'atyo Zambia n'akomekkerera e Tanzania. Era nga waayita akaseera katono nnyo Museveni ate naye n'awamba bajjene ababiri mu 1986. Era nga Pulezidenti Museveni okutwala obukulembeze bw'eggwanga n'awandiikira Tanzania mu Ogole kyongera okulaga nti yali amuliramu akaluyi. Nga n'Ogole okutuusa okufiira mu buwaŋŋanguse nga takomyewo wano mu ggwanga kyayongera okulaga engeri gye yali tayagalira ddala kusemberera Museveni. Era nga y'ensonga lwaki ab'eŋŋanda ze baasaba abantu b'omu kitundu eky'Elango ssaako n'abakulembera abalanga abali mu ggwanga erya Bungereza okubeera nga bateeka ekitiibwa mu kusaba kw'omugenzi Lieutenant Colonel Ogole obutakomezebwawo wano okubeera nga aziikibwa nga mulimu enteekateeka za gavumenti. Era nga gavumenti okuyingira mu nteekateeka ez'okuziika kyaddirira oluvannyuma lw'omubaka owa Dokolo Felix Okoto Ogongo okuvayo n'asaba Pulezidenti Museveni okuyambako abafamire okutambuza omuntu waabwe okubeera nga akomezebwawo wano aziikibwe, ekintu ab'eŋŋanda kye baagaana ne bategeeza nti waakiri kaagira abamutereka e UK. Ogole ono engeri gye yali akolangamu emirimu gye yali yeewuunyisa bangi naddala mu mirimu gy'ekinnamagye, ekyewuunyisa nga n'okuyingira amagye tebyali mu birooto bye ng'omuvubuka. Olunaku lumu kizibwe w'Ogole yamusaba muwerekereko bagende mu ttawuni eyeerira okubeera nga yeewandiisa mu magye, ng'ekigendererwa kwe kubeera nti bagendagendera kagaali ng'Ogole yajja okukomawo nako ewaka. Era bwe baatuukayo ne bamala okumuwandiika babateeka mu kimotoka ne babavuga miles 12 wabula ne babalagira okudduka nga bakomawo mu kifo we baali babawandiisizza ng'emu ku nkola ey'okubagezesa. Wabula omu ku baali bali mu kuwandiika abagala okwegatta ku magye, Captain McLaren yali ayogeramuko n'abantu abo abaali bazze okulaba enteekateeka nga bwe zitambula, wabula ebigambo by'Ogole byamusanyusa era n'atandika okumwogereza yeegatte ku magye. Ogole yagaana n'amutegeeza nti yayagala kweyongerayo n'emisomo gye. Era Captain McLaren yannyonnyola Ogole n'amutegeeza nti okusoma obulungi okutuukiriza ebirooto bye ayina kubeera mu magye, era Ogole bwe bamumatiza bw'atyo n'ayingira amagye. Bwe yamala okutendekebwa ono yasindikibwa mu bataliyoni empya ey'omu disitulikiti y'e Moroto. Eno yali mu kyalo nnyo era Ogole n'agaana okugendayo ng'agamba nti singa agendayo tajja kusobola kutuukiriza birooto bye bya kusoma. Ogole yakumalire
Abamagye 5 bajja ne bamukwata ne batandika okumulya emigobante ejjamuleetera n'okubeera ng'azirika. Wabula olunaku olwaddako n'agenda okudda engulu yeesanga ali mu kasenge nga mulimu abantu bangi nga bakubiddwa nga bangi ku bo balina n'ebiwundo nga kw'otadde okubanga kasenge kali kawunya omusaayi n'omusulo. Wayita akaseera katono nnyo agenda okuwulira ebyasi ssaako n'ebbomu nga bivugira wabweru wa balakisi ssaako ne mu kibuga. Abantu batandika okuba emiranga abamu ne badduka agenda okitegeera nti bali mu kukwata abamagye abakyoli ssaako n'abalango era nga bangi ku bo battibwa. Ogole ye yakwatibwa n'atwalibwa mu kasenge okusisinkana Chief Clerk era ng'ono yabategeeza nti bagira bamukuumira awo ng'agenda kubabuulira ekyokuddako. Era ng'ebiragiro ebyaddako kwali kulagira Clerk okubeera ng'alonda John Ogole abeere omumyuka we. Ogole era n'akimanya bulungi nnyo nti obukugu bwe yali afunye mu kusoma kwe kye kyamuyamba obutattibwa. Era nga wayise emyezi egyawerera ddala 6 ono bamufuulira ddala Permanent Deputy Clerk ssaako Documentation Clerk atambuza amabaluwa g'abakulu. Era nga buli ku makya Ogole ono yawerekerwanga n'agenda ku post office mu kibuga okubeera ng'anoonayo amabaluwa ssaako n'okugatwala mu ofiisi ez'enjawulo. Era mu biseera ebimu nga bamuwa n'obuvunaanyizibwa obw'okutendeka abaali bayiga okubeera aba Clerk. Era mu masekati ga 1972 Ogole ono baamuwa eddaala ery'obwa Staff Sergeant. Ate mu 1973 era ono n'alondebwa okubeera ng'agenda okusoma kkosi y'obwa kadeti e Kabamba. Era ng'okusomesebwa kuno kwali kukolebwa n'Abayisirayiri. Ono ng'amaze okubeera ng'atendekebwa bamwongera eddaala n'afuuka Lieutenant omujjuvu era bw'atyo n'asindikibwa eggulu okubeera administrator wa battalion. Eggulu eno embeera yali ekyali ya bunkenke kubanga abantu bangi nnyo bali bakyakungubagira abantu baabwe abattibwa ssaako n'abaddukira mu buwaŋŋanguse. Waliyo bannamwandu, ssemwandu era ng'Ogole wano omulimu tegwamutambulira bulungi nnyo. Era nga bannaddiini abaagendanga eggulu, ba commissioners, ba minisita, abakungu okuva mu mawanga ag'ebweru abaagendanga eggulu, ono ye yabaanirizanga. Paka mu 1977 envuuvu mu bule zaatandika okubeera nga zitambula nti abalango ssaako n'abakyoli balina enteekateeka ez'okubeera nga bamwamulako gavumenti ya Amin. Era ebizibu by'Ogole ne bitandika ng'agenze mu kitundu ekyaliira bwe yali ng'agenze okuwasa omukyalo owookubiri. Era wano abamu ku basajja bagambibwa okuba nti baali bava mu kibinja kya State Research Bureau bwe baazingako akafo awaali omukolo ne bakwata abantu ab'enjawulo nga bwe babateeka mu mmotoka. Wabula mukadde kano Ogole yali atemezeddwako Obol Akol ono nga yali bank manager. Eyamutegeeza nti aba State Research Bureau babasindise bajje bamukwate bamutwale eri Amin. Era Ogole yasobola okubeera nga yeemulula bw'atyo n'adduka paka maka ga Bishop Hikangire gye yeekweka okumala weeks 2. Wabula oluvannyuma Bishop yasobola okumukukusa paka ekitigomu ng'eno gye yeekweka okumala omwaka mulamba nga Amin amunoonya. Wabula oluvannyuma nga yaddukira mu ggwanga erya Kenya gye yafuna obubudamu. Oluvannyuma lw'amagye ga Tanzania ssaako n'aga Uganda National Liberation Army okumamulako gavumenti ya Idi Amin mu 1979 Ogole yakomawo wano mu ggwanga erya Uganda era ne yeegatta ku magye. Ono olwegatta mu magye bamuweerawo omulimu gw'obwa Deputy Director of Records nga yavunaanyizibwa mu kuwandiika ebikwata ku abo abeetaba mu lutalo olwajjako gavumenti ya Amin. Olwo mu 1981 n'aweebwa obuvunaanyizibwa obulala obw'okubeera administrator owa Uganda National Liberation Army ssaako ne Air Force. Ate mu Desemba wa 1982 ono yalondebwa okubeera ng'alwanyisa basajja ba Amin abaali bali eyo mu kitundu ekya Amin. Brigadier Kiri yali afuuse omuduumizi w'abayeekera. Ogole ono yamukwata era n'amukakasa nti agenda kumuwa obukuumi. Mu bufunze ebyo bye bikwata ku mugenzi Lieutenant Colonel John Charles Ogole eyafiira mu ggwanga erya Bungereza.